kubanga kisooka bannayuganda tebaagala kutwala buyinza na musaayi, tebaagala kutwala buyinza na kulwana, kubanga essaawa zino singa wabaddewo embeera eyo manyi kitegeeza okubanga Kyagulanyi talabika. Essaawa zino singa ekibuga tebakyakola, naye ababaka ba paalamenti buli muntu yamala okufuna ekifo kye. Ebyobufuzi nagamba munda mu Uganda bizinesi, oli ajja ne bamusibayo ennaku 2 ne yeekalakaasa ne bamutiyagaasa awo n'awanika emikono n'omusiba aba abala kugenda mu paalamenti akole bizinesi. Kati njagala ombuulire omuntu akyayogera ku Kyagulanyi abadde omuwagizi lukulwe owa Kyagulanyi owa Kyenji. Essaawa zino singa abantu tebakyakola, naye nkyanoonya makulu kyagali mu Kyagulanyi okwekweka. Sigalabawo naye ate ku saidi ya gavumenti wayinza okubeerawo obunkenke butya, kuba Kyagulanyi essaawa zino wabaawo omuntu omubi amutuusako obulabe okuvumaganya gavumenti kiba kigituulamu. Kakati gavumenti ye erina okutwala obuvunaanyizibwa okunoonya Kyagulanyi wawaali. Ate awo security nenjikubamu ebituli, mubeera mutya nga temulina bukugu bulondola Kyagulanyi okuva wasudde akalulu mu box mpaka wagenze mpaka kulonda lwekuggwa. Security organs mubeera mutya nga ddala bimanga kyemwogera kye kituufu temanyi Kyagulanyi we muli waali. Awo wabeerawo obunafu mu security, kuba Kyagulanyi tukkirize tugaane musajja mu ggwanga, musajja munene mu ggwanga ne mu nsi yonna. Kivunaanyizibwa ku gavumenti okumukuuma. Essaawa zino wafunira obulabe bwonna tolina buyinza kunyonyola bannansi nti siffe twamutuusizzaako. Era kati bino bibagenda awaka bebiba nga bituufu balumbye awaka ne bagwa munda batuufu okumubuuza Kyagulanyi ali luddamu. Essaawa zino Kyagulanyi naba ensiri ne bemuluma n'afuna obuzibu, gavumenti ebemutuusizzaako. Ate kiba kyabulaba oyo omuvubuka oyo okufuna obuzibu kuba munene mukkiriza obagaana noba oyagala oba toyagala. Kakati gyali obuziza omuntu atali mutuufu, gyali olina kubuuza mukazi. Mukyala we agamba nti yakwatiddwa ab'ebyokwerinda ekiro ekyakizza olunaku olw'eggulu ne bamutulugunya ne bamutulugunyiza. Ekyo 1. Ekyokubiri, omukyala ono agamba nti abantu abayingidde mu nju babadde nga 45. Ennyumba bagisambye ne batuuka n'okumusika night nevaamu n'abanga obwereere bwe bulabika. Ebikolwa bino Abitex twakoma bbira badda gye buvuddeko. Waliwo ekitongole ky'ebyokwerinda kyonna ekiyinza okukola ekintu bwe kityo ne baba nga bakikoze. Era omukyala we yavuddeyo ng'ali ku kitanda mu ddwaliro Ensambya gy'akyali n'agamba nti mwami wange gy'oli saagala mbeere ensonga ekujjayo wabula guma kuba nze ndi mugumu. Twagala ekisooka okwekweka okw'obutalabika kwa Mr. Okw'obutalabika kwa Mr. Kyagulanyi nze nyinza okuba nga kuli waggulu wakutegeera kwange. Sirabawo impact yonna ya Kyagulanyi okwekweka, kubanga yeekweka abalaki, yeekweka ayagala kuteekawo kiki kyayagala okuteekawo mu kwekweka kwe, mu kubulawo kwe. Sirabawo impact nze naye nsobola okuba nga nze sitegeera, kubanga bw'oba okola ekintu olina okuba nga olina alizaati gy'oyagala mu ekyo. Alizaati eri ki mu Kyagulanyi okwekweka? Ekyo kimu. Babadde bamunoonya yakoze eki? Kubanga balangiridde ne balaga nti ate balangirirwa President Museveni yawangulidde bagita imagine kitegeeza ki? Ebikugamba kakabeera ebintu ebintawanya okunyonyola mu luzungu Abitex kati imagine yawangulidde waggulu nnyo 70%. Ate tewaliwo era mbeera yonna yabonkenke ewakanya, tewaliwo nnyo bantu bali awo na mbeera eriwo ewakanya percentage ya President Museveni. Kubanga ekyobuwanguzi kiriza bagaana babadde bakola ki? Bakisuubira balaba kiri automatic. Kitubuuza okwekweka kwe kuli ki? Kubanga ekigambo ekituufu ate President Museveni tatya naye Kyagulanyi takwatika. Byonna President abikola. Wano ekintu kyasinza okubeera ekyamaanyi bakiyita Bwakabaka bwa Buganda. Naye yaggala leedi emyezi oba gyali 9. Ate takkiririza mu kuwangulwa, n'agiggala n'abeerawo era n'agiteera mu peesi ye. Era asobola Kyagulanyi omukwata embeera n'ebeerawo n'agyandolinga
ebibaddewo ne bibeerawo naye naaba nga akulaze nti President Museveni naakulaga nti sitiisibwa ekigambo ekituufu nkigattagatta sikitegeera bamunoonyeza ki twebuuza bo gavumenti okunoonya Kyagulanyi basobola okubeera abatuufu basobola okuba nga baagala muwa bukuumi kubanga bagenda gyali nafunayo obuzibu gavumenti yevunaanyizibwa naye ekyokuba nti ate yeekweka kuteekawo ki ekyo kibuuzo nakyo kiri awo. Madamu Baby Kyagulanyi Itungo y'omu ku bakyala abasinga okuweebwa ekitiibwa mu ggwanga mu siwolereza gavumenti eno tiyamutulugunyiza kuba byonna bisoboka. Manyi abantu baawona amaaso gaabwe gabali mu ngalo bw'otulugunya omuntu ayagala alabe ekiwundu ayagala alabe ettama nga lizimbye erisoma livuddemu abantu tebamanye nti omusajja omukyala yakoze atya yatulugunyiziddwa. Naye abasirikale balina kye bagamba nti oda ya jeshi abagamba batya oda ya jeshi ekiragiro kyamagye kati bwe basindika abantu abo kugenda awaka kibanga kiragiro kya kooti oda nga bagambye Kadima bamunone mu nnyumba ne bebasanga bakulagira ne bebaba nga weggalidde mu nnyumba baba bakulagira ogisime ogyeyo Kadima. Kakati bwe baba nga batumye bagenza okucekinga n'okufuna ekituufu Kyagulanyi ali ludda baba basobola okukola ekintu kyonna. Sigamba nti bamutulugunyizza ate sigamba nti bamutulugunyizza byonna bikola ki bisoboka naye body language okusinziira nga gwe bwalabye singa benda omanyi osoma nnyo body language wagisomera mu university ki body language nazaalibwa ogimanyi nazaalibwa ngimanyi body language egamba etya osobola okugamba nti nsonyiwa ninga si otegeeza ate olinayogera mulaba body language ng'ekoze etya ng'etegeeza ekyo kyayogedde ate n'ekirala ebyafaayo yayimba olima nalugamba nti buli omu asiba kiwaani ate kumyawo byakuyimba emabegako azze alabikira nnyo omujjukira Ssenyonyi nga yakatandika okuyiga ebyobufuzi oba yali baali bagenda kwekalakaasa empale mbu neyulika empale wagiraba enjulika gyeyawonere Busenyonyi ogijjukira baali bagezaako mugoba misinde neyulika enjulika gyeyulikamu wagiraba nagiraba ojjukira bwe yayimira n'agamba mbalengera nesisobola kubalaba tomuseka mbalaba muli bangi nnyo balengera nga muli bangi nnyo nesisobola kubalaba okulengera n'okulaba byanjawulo netuddako emabega mu kagaali kutuula mu kagaali kituufu basobola okuba nga bamutulugunyamuko nalyoka atuula mu kagaali yamala muno tegwawera omwaka kakati bagamba ennyonyi enkulu yayigiriza ente okubuuka twali tuli awo ne bano bamalinde ne bagendawa Kenya okubajanjaba ne batuula mu kagaali akagaali ne kafuuka akagaali Chairman Nyanzi omuwangule naye yakatuulamu naye ng'abo nga n'oba okoleza akabiri tasobola okuva mu kagaali awo n'adduka emisinde n'asinga enzikulu. Tuzze tulaba embeera eyo ng'erimu embeera y'ekiwaani. Omukyala bw'aba nga yafunye entiisa bw'etyo abasirikale ne bayingira mu nnyumba nga balinga 20 bwe kiba nga ddala kituufu 5 kwana yababaze aba yadde ntebereza yagamba nti ateebereza yalabye 4 ku 5 nga bamusazeeko naye kirungi kamera tebazikoze eki tebaziggyeyo kamera zabaddeko kamera zewaka tezinatuwa footage yenna kamera tezinatuwa footage nsuubira kubanga kyesinga okumanya nti mu kulabisa aba NUP balungi ate kamera buli omu weziri ndowooza bajja tuwa footage nga balaga abantu 4 abo nga bayingira mu nnyumba tusobole okufuna ekituufu. Bwe baba bamutulugunyizza ekyo tukivumirira. Omukyala si kirungi kutulugunya mukyala kabe musajja naye nga bwe baba nga bayingiddeyo nga balina kye banoonya ate ne batandika n'okutulugunya omuntu Afande of Uganda invite Afande of Uganda invite you to co-host ofuna bulungi
bwe baba nga bamutulugunyiza tukivumirira, naye nze kimmanyi bano abasajja baba bagambye kutulugunya bakulekako enkovu. Yabadde n'enkovu ku mumwa awo, ku mumwa, ku mumwa awo yalaze omumwa, bamutuusizaako obulabe ku mumwa. Okay, si kirungi ekyo buli kiba nga kyabaddewo, that's not good. Naye nga tuvumirira bwe baba nga bamutulugunyizza. Ndowooza mu bufunze Pulezidenti Museveni omwaka guno kisanja kino akoze nnyo, atadde nnyo ssente mu bantu kuba abantu kye baagala. Ghetto structures n'aziteekamu omudidi, SACCOs n'ateziteekamu ssente. Kati olaba eno bapulomota tuli mu kukaayana wa ssente. Manyi oba okaayana nga ssente bwe ziri, era okaayana akamwenyumwenyu weekali, akaayana nga tafunye yabeera omubi. Naye bw'okaayana nga yali badde alina okufuna obukadde 10 ofunye 4 ofunye 5, at least ko atadde ssente mu buwagizi mu Buganda.